Buterevu tukomyewo oli ku 98.7 era ng'oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika. Mikwano programu eno ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe Preground era nga wenjogera tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe naye nga sinnamukomyawo tusigaze ennaku 2 zokka olw'enkya n'olwa Sunday nnaku z'omwezi nga 31 lugenda kubeera lwa Monday tugenda kubeera mu kisaawe Wankulukuku mu kusaba n'okusiiba n'okunoonya Katonda okeesa obudde Katonda waffe tukkiriza nti agenda kubaako kyakola mu bulamu bwaffe era ng'enteekateeka zigenda mu maaso oli wa ddembe mukwano gwagenda okuba nga atwegattako naawe akiwulira okuba nti osobola okuba nga naye weetaba mu ntegeka zino era nga ennamba y'essimu eri 0772 427452 era nga bagenda kuba nga oteekako ensigo yo osobola okugiyita 31st osobola okugiyita Wankulukuku ejja kuba nga esobola okugenda weteekeddwa okugenda era otumanya nti by Tuesday tujja kuba tutandise ennaku z'omwezi nga lumu tujja kuba n'okusaba era mu kifo kino wajja kubeerawo okusaba ate ennaku z'omwezi nga 6 tujja kubeera n'abaana okusabira abaana okuviira ddala ku mwana ali mu lubuto mpaka ku mwana owa P7 ate ennaku z'omwezi nga 13 tujja kubeera ne kye bayita men's seminar lukuŋŋaana lw'abaami ennaku z'omwezi nga 19 tubeera n'olukuŋŋaana students seminar lukuŋŋaana olwo olw'abaana okuva ku senior 1 mpaka ku university tukyagenda maaso mukwano gw'omwana ali eyo wantudde entende kyonna kye kitwala Katonda ajja kuyisaawo ate ojja kuwangula kyonna kye kitwala katugende maaso n'omuwanguzi waffe mwami Bahemuka Godwin waliwo yeebazizza edda ennyo n'agamba owooluganda Mukama asiimwe nkula mwekizeeho muno kyali ruhanga yeebale kukuhanguza. Amina. Oyo naye mugungu simanyi olw'olunyolo. Kale olw'olunyolo. Yes. Tugende maaso. Kata nali mu P6, sister wange ngali mu P7, brother wange ngali mu senior 1. Kata brother waffe wetandika okubeera ffenna. Ne sister waffe naye najja netandika okubeera ffenna w'oyo omusajja taata waffe muto. Kati kye nalabidde taata waffe yagenda okufa ng'ayina ettaka linene. Nga yagulirako jjajja waffe mukyala ettaka eddala naffe wano wetubeera we yazimba amaka nga waluko ettaka ddene kati amala okufa ono taata waffe omuto n'akireminga ngu taata waffe nga tanaba kufa yamuguzako some piece of land bibaamu awo wenyini kweri ettaka lyenyini wali maka ga taata waffe kati n'asalako that piece of land like 2 acres n'azimbako ennyumba amaka ge kati waba amaze ogazimba n'agamba kati mwe mugira mujasula ngeno mu nyumba ya taata wammwe munaye okulya n'ebirala tujabeeranga eri ate kati watwalako bbanga tono n'eri ttaka lya jjajja waffe taata waffe lyali agulidde jjajja waffe nalyo n'agamba lirye n'agamba saagala kuddamu kuwulira muti yenna ng'alyogerako kati n'akonvinsinga jjajja waffe mukyala n'amuwa ebyapa by'ettaka everything byonna kati n'akyusa everything biri n'abikyusa mu maanya ge ate mmwe nga muli bato nga tetubimanyi kati tutandika okubeera ndi mu P6 sister wange ali mu P7 brother wange ali mu senior 1 katata waffe omuto n'aweererako brother wange yali taamu oba taamu yasooka ne taamu ey'okubiri kati bwe yatuuka awo n'amugamba nze sente kati zimpeddeko sina sente bulungi kati sister wange ne tutuula nga tukyali bato wange sister waffe yabeeranga maama waffe ate gwenzirako kati n'agamba naye mumanyi Godwin muganda wange bamuyita Godfrey nanga Godwin ne Godfrey mbabuulire tutandika ofumba omwenge ne tutandika ofumba omwenge nga tugenda every Saturday ne Sunday nga tulina ofumba omwenge tuyambeko brother waffe asome kane tutandika ofumbanga omwenge nga wetuyambako brother waffe brother yali mu kyolo yali mu senior 1 mwenga mugenze mutambula vena kati nze ndi mu P6 sister wange ali mu P7 kati bonna bali awo kati netandika ofumbanga omwenge tuyambako brother waffe kati wetutuuka ogwo omwaka oba gwali 2001 sinerabidemu kwawo kati brother waffe ngali mu senior 1 kati yoseekukulu Christmas taata waffe omuto agula soda agiteeka waka yali ku ATM
kati jukira oluso maze n'omwaka gumutonywangako ku soda buli omu amuwa akacupa kamukamu agamba kano kacupa kamukamu kajabamala kati wamala otuwa akacupa kamukamu tuginywa tugimaliriza kati bo bagenda tambula mfe nga tukyali waka ne brother nga ne Godwin olowooza ono soda yatumaze tweyongeremuyoko ku soda tunywemu ku soda echupa eyokubiri katukwate tunywamuko ku soda echupa eyokubiri tugimaliriza brother nga mbo tweyongeremuyoko kusana mugana naye omusajja omumanyi ebintu byesanywe kati mukyala wakomawo kasoda mwalwawo kanywa andi mwaka mulambo olowooza byebyaka kati ya tuba Christmas yedda yanyumanga yes oluusi muludde nga temulya ne ku muceere ate nali njagala nnyo muceere kati mukyala akomawo asanga soda nga yakendedde ali makati agamba naye bannange ananywedde ku soda treat agamba tumugamba ffe twamunywedde maama nti ngeri gye tubadde tuludde nga tekinywa soda tulabira ddala nga soda tubadde tumwagala agamba ono soda alina okututwala paka ku lusooka gwe munywedde kangende sawa zino nonye tata wamwe gyali munja kutunyonyola soda ni agambye omunywe bambi kata agenda nonya tata waffe wanonya tata waffe mwali musigadde mu chupa mmeko zwalimu obaza sigadde mu chupa nga 10 amunonya abimubulira tata waffe yalatamidde nawulira nga batuyitirawo immediately Godwin ne Godfrey munywedde soda ne tubagamba soda twamunywedde taata ate tetwagana nangamba enkya mugenda kundaba kati nze bannange nagenderawo waka nga manyi ekiriwo awo waliwo obuzibu butuuse kati negenda waka braganda wange nangamba katugende waka tugenda waka nze genda weebake nze nina okuddayo ngende mu bidongo kozi neweneeralikirira ntya kyabaddewo balina otukuba kati enkeera tuba tugenda waka nsanga tata waffe nga yakomyewo kubanga kisenge kyekyali kumpi nga osobola lumika n'owuliriza bye boogera tusanga ng'ayogera n'agamba mukyala nga mugamba nange banawo bantamire sooka olabe kati soda bamunywedde puroguramu zaffe baziyingiddemu biki naye muganda wange n'agamba Godwin omanyi tunaamalako enkya muganda wange yakomawo azalisawa nga 7 kati wakomawo enkya ne bukya ne tugenda nti tulya amawolo gasigaddewo ku Christmas ne tugumya eba ne tuteekako awo ne tubaweereza emmere kati ekyaliwo tata waffe muto n'agamba kati tuba tulya nga brother nga anyumiza nanga ne banange bantu byekubye mu ndongo tata waffe n'agamba nabagaana kulya nga mwogera kati muno nzize teyalya n'emmere ye n'akwata kibooko n'akuba muganda wange nnyo kati we yamukuba nange ne mpulira busungu najja kunkuba nze nenziruka kati n'atuma sister waffe n'agamba genda ogambe Godwin akole ki akomewo ewaka kati we yamala omukuba brother wange n'amugoba ewaka n'amugamba kuva ne leero sikyali responsible ku bulamu bwo biki genda otandika okubeera mu nyumba ya kitaawo brother waffe naye n'asitulamu ebibye n'atandika okubeera yeri mu nyumba ya kitaffe nga full kati etejjukira atambula oba zaali kilomita 4 kugenda ku secondary school ng'aviiraawo n'agenda ku ssomero kati nze baanoonya kumala naku 3 n'aganya okudda waka nsula mu nsiko ntya musajja kozi manye kyagenda okunkola wanandabako kibi twanywedde soda ekisongo kya soda weekiri kati ekyaliwo watuuka kiseera kati nempulira nga nkoyo okwebaka mu nsiko nengenda nempumulamu eri mu nju ya tata waffe gye yaleka musajja nansangayo nga neebase nankwata bulungi nangamba leero nkwina kanantwala nansiba ku migwa emikono n'amagulu nanteeka waggulu mu sitowa nankuba kibooko like for 2 hours nga ndi awo nangamba nakuganda kugenda bukoja ate jjukira nkuze ne nga sigenda bukoja maze ndatandika okugenda bukoja nga ndi mu sinyanga y'okusatu kati tujukira kubanga bwe yatuma sister waffe n'agamba genda oyite Godwin nga nakusatu nzimaze nga siri waka ne muganze nkuye njagala bira ne brother waffe n'agamba gwenza kukuziza nga nawe otandika okunvaamu biki tosobola genda togenda kuva wano ne mugamba munange nze nkoye kati nankuba nenteerera mu line n'agamba kale nzikiriza nje babeera naawe netandika beeraawo katejjukira kuno omukyala bwe yazaalanga olusi akulekera zino oba nappi olusi nga baana yazononyemu ng'olina okuzooza abeera mama we yazaalanga alina okulekera nappi ng'olina okuzooza olina okulabirira ku baana nga sisomanyi okiryawo kati sister waffe naye n'agenda mu senior 1 wagenda mu senior 1 taata waffe era n'agaana omusomesa oyo taata waffe netandikira kufumba omwenge kati awo omwenge ne gufuuka serious nga every Saturday ne Friday nga tulina okubeera ku mwenge Saturday ne Sunday nga tulina okubeera nga tufumba omwenge enki embidde ezifumba anti eri waliwo omwenge omulala baguyita bungu
kati ogw'omwenge ekyo wanchokola oteeka amawogo n'ogamazaamu ennaku nga nnya nga oyinza ogateeka mu mawogo ne gamoldinga afterwards n'ogadryinga then n'ogateeka mu mazzi ennaku nga nnya womala gemalwa galinga balina ngeri gye bagayitamu simanyi kigambo kituufu kirya okati wokola n'okolanga odistillinga noteeka eri bino by'omazzi noteekamu yeast noteekamu ebirala ne kasooli biri awo naye nga gwe twafumbanga kati n'ogyamu olusi kidomola kya lita nga 2 kati lita n'osanga olusi ngeri kunusu 7 oba 15 ebiseera ebyo ate mu kyalo of course gwali gwa bbeeyi abantu nga bagwetanirwa nnyo kati netwandika ofumbanga omwenge nnyo kati nange mwanywangako nze sinywanga ku mwenge ate n'ekirala we naali nkuze nga ntuuse mu P7 ate jjajja waffe yaliwo naye nga jjajja waffe engeri gye yalazadde n'abasajja bana ate nga alina nawokutaano gwalina nga tatwagala nze nga sitera nga nali sitera nnyo okugendayo ate nga mpulira era newe ngendayo singa kyengenda okwegaza azaala taata azaala maama saabalabako kati wentuukaawo tubeera ne sister wange tufumba omwenge era twagufumbiranga wajjajja oyo nga tugendayo oluusi nga tayagala n'okuwa mmere anti musajja yamuganye bazzukulu bwe bajja wano lwaki balina okulya mmere yange obulamu obwo nabwo bulamu kati ne tubeeraawo kata nengenda nemala nengenda mu P7 wena tugenda mu P7 empale yange neyulika twali twambalanga bipiisi bya black oluusi ebyo kati weta tugenda nefuna ekituli eyo nenjisuula kati ne banfunirayo empale endala ya white nga everyday nyina okujooza olina okujooza evening cause era P7 mwana banga tanakula nnyo cause over 14 years 14 feel around 14 13 now ngolusu genda numuzanyira mutaka empale nedugala naye ya white olina okujooza olina okuddayo enkya kusomero ngeri bwotyo ne bagana okungola empale ya uniform nembeerawo awo mweyo mbeera nze nzijukira bango basakolako kibuuzo kya remedio oba nakikola gyali mirundi ng'ebiri kati every week twakolanga bibuuzo naye nga tusasula nusu 10 nga siziina lumu ekyemu nampita ya lead mistress nangamba naye Godwin if ignorance education is expensive why can't you try ignore sagala kuddamu kulaba mu kibiina kyange nga sisomanga bintu sibitegeera tijjukira nali ntandisa okukolako bulungi kati nendisending ddala ntandika okututreliatinga ekyaliwo olusi bw'oba ovudde ku ssomero olina ogenda mu ndimiro osooka oleeta emmere ate jjukira nze nsomye from P1 up to P7 nga sirya lanchi ku ssomero kati ne tubeerawo awo nga tolya lanchi ate jjukira oba wakagenda kusoma n'ogenda ku ssomero waleese oyozeza bintu bya lanchi ogenda bisanga nga babitadde wali mmere tebakutereka okoza bintu bya lanchi be baliriddemu mmere nga gwe tolidde n'ofumba mmere mukyala ng'alyeroba ne bbaawe n'alyoka n'akomawo mmere yidde nzijule n'alyoka najula mmere kati oluusi nze n'akomango ne bagamba genda mu ndimiro nelalyanga kyeggulo only once in 24 hours nabanga ndowooza nkola dry fasting tetwalyanga kawunga it was a UP school ate nga tebalina eyo nteekateeka eyo kati basibira emmere ab'ewaka ya mmere nga balina otusibira ate nga teriiwo kati nze nzijjukira nalya only nga tukola PLO kati nemaliza PLO nenjikola bulungi najjamu oba 16 aggregates nafuna 16 aggregates mu PLO second super grade nefuna second grade yange nembeera naye awo kati taata waffe yali taliiwo ne bamukubira essimu namugamba mwana yayiseewo wadde yakozewo teyafunye first grade naye era yayiseewo taata waffe n'aweereza mutwalo gumu jjukira nsomye from P1 up to P7 nga totesizirabangako mukugula kati wadde lugabire okajjawo anaakakugulira engato ze bakugulidde oluusi ziri za Christmas ate nazo zali zoyononeze nga tosagenda nazo okusomero omala n'engato myaka ozambala Christmas Easter lusooka oba ne Independence Day ezo naku nnya zolina okwambaliramu ngato n'engoye ziri ze bakugulira kati ne tubeerayo mweyo mbeera kati wemaliza P7 nasindika mutwalo maama waffe najjako mu 15,000 nampa 15,000 kati 15,000 sina bitabo sina ngato sina uniform kati Aerosoft zali zakafuluma in 2007 sister wange nangamba Godwin omanyi kyegenda okola ngenda kuwa ngato zange nze ndandika osomesa Aerosoft
kati najjamu ngato za sister wange najjamu ngato ze nampa engato ze buno obugato bw'abakyala benyini bu aerosoft ye natandika kwambala aerosoft ze nga nyambala ze ziri zaali covered shoes nga nnungi ezize kati nenyambala ate nalina okugulu kunene ye nga alina okutono neguzinjo kyagwe gusoose kubeera mu ngato banga kitayambalanga ngatto kitamanyidde tekigejja ne kiyitawo kibambala nali maze banga lingi nga sambala ngato nezibeera mu budde bungi engato nezinjo kya nagenda kusomero balanga batandika osoma nga bamaze wikisinga bbiri kati bana umanyi bullying first day bana ne bambulinga nnyo Godwin wafuna aggregate meka nembagamba nafuna 16 nebagamba kati waliko entebe twaliko like 222 mu kibiina nebagamba olaba oli yafuna 7 aggregate so yafuna 8 ono alina 10 this has 12 ate kati ono wa 11 gwotutulamu otya osobola tula wansi was 16 nentula wansi that day nem feeling so small sina uniform engato empale je nambadde yona eri awo tentuuka wansi mu magulu eri ebimutema nga ne banange oba kino ki kati wenaddayo after all being bulled for all that long nenga sister wange sigenda kuddayo kusomera sange nanegayira nanga negodi nedda ojamalako ogira osoma bwotyo kati wayitawo wikyemu ekyemu nagamba mumanyi njagala uniform tezigula uniform tetuzina ate sente ze tulina tufuna mu mwenge tulina ozisomesa brother waffe ne sister waffe kubanga nze natandika osoma senior 1 nga use etandise nga government egamba universal over secondary education kati nali awo ku use naye nga tulina osasula kati bali ba HM naye nga bagezi nga bongerako oba capital development library nosanga olina osasula mitwalo 2 nezemmere nga weeziri kati zemmere nga bazadde mitwalo 5 ziri nga mitwalo 15 nga bagamba mmere is option oba osobola kulya mmere oba nedda naye zino library oba capital development n'ebikyo olina obisasula kati nange ngezo olusi bwoba tozisasudde ngo tojja kukola bibuuzo ngezo nange nina ozinoonya nkole ki zisasule era tuzijja omwenge ne sister wange kati wentuuka tamu nga enaatera okugwawo HM yekyanze negenda mu bino nga mu bino engoye bikadde nengulayo kisaati kyali kyefaananira uniform 12 nekiteekako baaki wezira ati obeerawo oluusi nga katale kabeerayo olwokubiri n'olwokutaano nenkigula nekiteekako baaji ya somero nembeera ne uniform yesaati yampale nga sigiina kati nensoma that term nalinga I was 12 naliwo 12 out of 222 students kati tata waffe muto yalina edduuka eri sayizi entoloko nagamba Godwin oyo Godwin wanaawumula bwoti mumuleete agenda ntundiddeko ku dduuka sister wange bukyamugwa mu matu nagamba omanyi Godwin onoogenda eyo olina okubba oyo omusajja sente oleete emitwalo wano nga 10 oba 2 nemugamba oyogedde nengenda jjukira yampa 15 nga njoyininga senior 1 kati nengenda mwenagenda ku mwalo nentunda dduuka nga everyday nzijamu sente ngenda zibalanga zituusenga mitwalo nga 15 nengamba kisooke nensirika nagamba olwosikubba okwo obukosi nga nziba obba taata nziba taata olwokuba yaganda okutuwa sente kati kyenakola bwe natuuka nali saidize ekagadi nentuuka ekagadi nengula mpale eya uniform kozi wali twambala neve bulu nenjiteeka waawo nenzija kubanga era bwe yalansiibula nga ngamba ddayo waka kati omaze teyampa wadde nusu 5 wadde teyampa wadde nusu 5 yampa transport nangamba ddayo kati nenkwata transport era nze saamunyiga nga ndi musanyufu manyi kati after all nakubbyo nagogera kitakimanyi kati nentuuka mu tawuni nengula empale ya uniform nziramu nengula uniform ya saati endala nenzikweka nengamba sister wange katomanyi tusooke tukole eki tusooke tufumbeyo omwenge tubuzeebuze bagambe sente twazijewa mu mwenge kati netugenda netufumba omwenge kati wetwamala ogutunda nendyoka nembijayo netandika obyambala batubuza sente mwazijewa anti twafumbye omwenge naawe wakirabye kati tewalinamu nsigo ya bubbi nsigo y'obubbi era bateganga sente oluusi nusu 5 10 balaba wona ozitwalanga saa kuzitwala olwabula ozulonda n'omugamba wani yasudde sente zona era isinga it was my last time kwekola kintu nga bwe kityo kati mbeera nga etunyize kati nesigazako bali mitwalo nga 7 neziwasi brother waffe yali mu senior 4 by then nenzimuwa kati nasasula fees nze nensoma nga sirya lunch
naye nga wabula nnina okunoonya zisente za capital development oba biki emitwalo nga 5 otaza 15 zonna nga tulina ozisasula kozi wemba sizisasudde sijja kukola ki sijja kulya kati wetutuuka nga nkomyewo n'amalawo kisinga 3 kati mukyala tata waffe oyo omuto we yakomangawo nga yalina endimiro nga bagamba banange mugende mugali mawogo mulina ogawidinga biki byonna nina okomawo nsange eyikeemu ng'ewedde ate jjukira tulina ofumba omwenge kati mu biseera bino netandika okwewangamu liivu nga tetusoma tugende sooke tukobole gali mawogo then afterwards tulabe nga tata waffe wakomawo asange everything is right kati ate gwe gamala nga during time for harvesting nga mukyala ayita bagundi baganda be mujje ne bagatema bulungi ne bagatwala ku mwalo ne bafuna fees nga tuli awo kati wekyatuuka kiseera nkomyewo nvudde ku mwalo mukyala oba twali twogera kine sister mu kiyungu ate mukyala yali mulokole nga nvudde kusiiba sister wange wayangamba ki mukyala nakikwatawo binagamba banamwemba tamye mwogera bubi biki temunsa mu kitiibwa naku zino mulabanga ddala mukuze musaba kwerabirira mbagobye n'atugoba ne tuvaawo waka ndi mu senior 2 senior 1 second term temwetonda ku nti munnange maama tusaasire twamugamba gobe bakugoba okwata bukwasibiti ng'ogenda twali tukoye naffe ng'olabira ddala mbeera ddala nawobeerawo era teri kyoyongera omenyeka bumenyezi kati batugoba tetulina mmere tuzagenda kujja wa jaje emmere kozi jaje era takwagala musajja wamuteeka ku pressure kati zange nangamba nga netandika ofumba omwenge wetunoonya sente z'okugula emmere z'okwerabirira fees kati nze ne mugaa system manyi nsobola kwokya amanda mutandika okwokya amanda bwe namaliza kwokya amanda nga ago nengakwata bulungi nalabako omuntu ng'agokya then after a while nentandika okwokya amanda olugwe ng'otuuse muki ndi mu senior 1 second term nentandika okwokyanga amanda bwe namalirizaawo ne mugaa naye nedda ndaba abantu ebeetiika embaawo eno ebidongo bafunako ku sente nno nentandika ogendanga mu kibira nga neetiikako ku mbaawo every weekend kati netusomeramu eyo mbeera brother waffe n'atuuka kiseera n'amaliriza okola ki senior 4 yayita bulungi was the best in the whole district even kati bwe yamala oyita mukama nga atulwanyira baida kati sister waffe nze abagenda mu senior 3 nafuna boyfriend yali akamala senior 6 nga abasomesaawo n'amufunisa olubuto lwasooka n'alugjamu tuyamala ojjamu olubuto wayitawo myezi ng'esatu teyatugamba naye ze nalaba nkale omanyize waliwo gwe nalaba ng'olusinga zaawo waka biki oyo gayi mwenyine ngamba nga sibitwala nnyo serious kati wawuyitawo kabanga ngenda mbulanga gayi afuse nnyo serious ate brother wange aveeri kwanza by then twali tetulina brother waffe ng'ali mu center somero lyali wala 4 kilometers ate senior 4 nga bagamba ezo obeere mu boarding oba orenting kumpi n'essomero kati brother waffe ye nga yarenting abeera eri kati sister waffe afuna olubuto wayitawo myezi ng'esatu oba 4 ng'amaze okujjamu olubuto n'afuna olulala kati nagamba kino kiswalo kijja kigumiikiriza abantu b'okukyalo bamanyi najjamu olubuto ate kati mmaze ofuna olulala kati lwaki luli nalugjamu adduka nze nga ndi mu senior 2 nga ngenda ndi mu senior 2 nga yakatandika kati ekyaliwo waliwo neighbor waffe musiraamu nga sisa waffe tanaba nakugenda nagamba mwetemufaayo ngenda bawangayoko ku mmere namwe nga oluusi mukola ki nga wetulinda mmere yammwe nga weekola ki weebala nga tulima mawogo nga tulima olumonde atuka kiseera mmere neebala kati sisa wange wagendera nesigalawo nze kawaka nga nogenda ku ssomero okomewo oluusi enkuba yatonye ku ssomero tolidde lunch olina okwefuumira sister agenze ne boy kusoma kwe yalira kwakomaawo kati netandika kubeeramu eyo mbeera kati weemaliriza nengenda kati wetuba tumaze mwentandika senior 2 second first term katonda nanteekako magezi oba gava nawa mwoyo wa katonda nanzikwako ndowooza everything started working out on my best on my side on that first term nabe nze yasinga second term nensinga third term era nensinga kuva n'olwo up to your neighbor kati nembeeraawo nga oluusi naye nga serial lunch oba batugobesa n'ekibooko muze gundi ekyemugagamba njagala kwogera ne muzadde wo sagala kwogera naawe ateze kuwakisitawako nanku muzadde nga kinzijako waya nzikira lunaku lumu bangubako fees nesula ku malaalo g'omugenzi tata waffe n'embeera yeeyo nga nkaaba nenga naye lwaki wafa sooka olaba embeera gye tuyitamu biki nga mpulira ddala nange oba nfe ekiro ekyo nende utakirooto ng'atandise otambula kumpi nga yeetooloola naye ndowooza katonda era yanwanira nandibadde oluusi nemufu kati
wasula kumalaalo we nasula kumalaalo every time owanyizanga nga nogenda kumanya nga ndetato lwaki wafa kati lwaki watulekawo ati yukira bukoja sobola gendayo kati twalina anti waffe nga mulwadde naye nga alwadde sirimu by then anti waffe kusaidi ya mama waffe yaliko ne sente kanagamba kati musinkana mukatale nalingeze mukatale nagamba godi ntofaayo onotukira musini yafo ngenda kubanga sente nziwezeza ezikusomesa yafooga omwaka kati yamaliza okufa suubi nerinzigwamu kati newajjawo okojja waffe nagamba naye ngenda tandikira sister we yakoma naye yafooga omwaka gwenyini nga buli yagala okuyamba nga yagala kuyamba nga afa nengenda olaba ate waka nengenda wakigenderera ekyo nakigenderera nga nzije wano kati kasoke tweyongere na buno kati wemaliriza senior 2 nengenda mu senior 3 era nembeera nga nnyo kya mufumba omwenge ndi maleja waka batusekerera ate bamala otugoba nga atandika otusekerera ne bano banamala wadde senior tulinde tulabe nabuuzanga taata w'omukubo n'omubuuza nagamba osoma ng'osoma onaamalako gwe olwo muva mu nnyumba ya taata gye babalekera gye batulekera musigaddemu abalenzi babiri kati brother wange by then yali gundi kumpi n'essomero kati naye nangamba Godwin wandize ne tubeera eno naye anagenda kumpa support girobeerangako eyo kofunye katono ng'oleeta eno kati ne tubeera oyo ne brother wange nga tweyambako we tutyo kati ngenda mu senior 3 ye yali mu senior 6 nagamba kati oluseera ebimu jangu nga ng'osulako wano netandika olusisulanga yeeri biki ne tubeera we tutyo naye nga manda gongosha mwenge ngufumba leja njirima nemba osirekedo zetika nga nogenda mu budongo nga netikeko kumba mfune ku fees kati wentuka mu senior 4 brother wafa agenda gulu yali asoma isi akola pe mu PC mu senior 6 nafuna bati 11 points brother yali omukulu yali mukulu kati sister wafa yatuvaamu dda yali tatoba kukoma weno kuyambako okwetika anti yeche yakolanga every weekend yagenda nga kumwalo nga agula byennyanja nga alina obitunda mu butale nkankukomyewo katono mukwano owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo